n'agigogombola buli lugundi lugogo n'alwala lwokka. Kitegeeza nti wabanga otaddewo embeera gikale gireme kutereka biki biwuka. Naye oli atema ettooke n'abanga mubbi n'amyansa n'agenda tasobola na kuwawula lye yatemye na lya mubbi. Kati ne lifuuka ezzaaliro. Kati ensuku ezisinga zzaaliro lya biki? Kati ebiwuka ebyo binoonya ekyokulya. Osobola biwona ng'osalidde bulungi. Ensalira erina okukyuka. Togamba nti ng'embalala tebasalira. Embalala tebasalira naye ettaka lyabwe lya njawulo n'engogo zaaki z'ebitooke eŋŋumu tebimala gakola ki? Galumwa biwuka ebyo. Ate era bw'otuuka ku bamu bye bakozesa mu nnimiro, kati bw'otuuka ku muntu akozesa bayosirale okugeza ne bw'atasalira, kubanga buli kayovu lw'ateeka akamwa kano mu lugogo abanga akatadde mu bbaati agamba luno olusuku terusoboka. Naye kakati gwe olina olusuku endiisa ettaka okyalikola ki? Okyaliddaabiriza buddaabiriza, olina okugoberera ensalira gye ngenda okugamba. Bwe kiba kino nga kye kitooke kyaffe mukiraba? Wano mulabawo olugogo lwonna kasita lumala okulaga kano we luyingirira mu ttaka, kitegeeza nti luyina okukola ki? Okuvaako. Ne bwe kabaka akatandika butandisi. Ensuku zenkyalidde eziwera ddala ebitundu 99 ku buli 100. Bwe nnyingira bwe ntunuulira ekikolo nkugamba awo wateekwa okubaawo kayovu. Era bwe tuba tulina omukisa nga bwe bitera okubeera mu nsuku endala, awo tuyinza okuggyawo bukayovu nga 9 oba 10. Tugenda okubikkulawo nga weebuli. Era bwe mabala obbubala buli 9, 8, 10 oli n'abuuza nti naye wabitegedde otya? Olinga eyabuleese n'abussaamu. Mubuuza nti ewammwe mmanyiiyo, mmwe mundeese era muzze mundagirira. Naye nze nsanze ki? Kayovu. Mukyuse muki? Munsalira. Olugogo luyuzeemu lwonna wakati kasita olaba wansi nga waliyo akantu ako. Olusike n'obwegendereza lwonna luggweeyo. Bwe luba teruweddeeyo kitegeeza nti kozesa akamba olukole ki? Oggyewo ettaka akantu ako okaggyewo. Eddakiika gy'onoowa ekitooke ejja kutaasa okufuna akakota akaliko ebiwagu 3. Wadde bali boogera nti oyo olusuku aliwo obudde aliŋŋanga alabirira omwana. Naye era kumpi mwana kubanga nawe olumala emyezi 9 nolulyoka lukuwa ettooke ne liryoka lissa. Naye mwana ate waabeerera omwana bw'otalya tosobola kubeera muki? Mulamu. Kaakati ensalira nga tugivuddeko, ebisingawo tujja biraba bwe munaaba nga mumaze okuva wano nga babasiibudde mujja kujja mu mbuuzi ensalira ebeera etya. Awo tulina okulongoosaawo. Ekirala kye tulina okutereeza kwe kuttira. Baganda bange bava e Busoga bawanike emikono. Abo tebaagala kuttira bitooke, siboogerako bubi. Baagala bisiimanga bikaado. Osanga ekikolo kiriko endu nga 6, 7 zonna ziri okwo. Kyekyo lwaki temuyina mmere? Kyekimu n'abeebugerere wano. Nalwanagana ne obbi wange yansitula ne ŋŋenda ku lusuku lwe. Ebugerere bayitayo kanjuki. Ne mugamba mpe jambiya ne nyambala ovolo. Ne ntandika okubita malaga muwanga lwaki nakuleese? Ebyo nandaba oyonoona bwonoonyi. Ne mugamba gwe tunula ate tonkwatako kubanga ekyandeeseza kyeki. Ne nvaawo lwonna nga ndukoze eki? Nga ndutemye. Naye yatandika okumpeereza ebifaananyi by'amatooke agaliko. Naŋŋanze ku kyalo kaakati n'ab'ebyobulimi bakola ki? Banneebuuzaako. Ne mugamba olaba akutwala ekiro omusima bukoze eki? Ekizibu kye kyali kuttira kyokka nga kye kimulinzisa emmere okuva embalala naye agule kyokka ng'alina ki? Ettaka. Awo bannaffe ab'embalala bwe bakola ki? Batusingira. Ebitooke tebisukka ebi ku kikolo.
kati bwe tujja ku ttaka lya wano lirina ekizibu kimu, eri embalala ligonda, eri ekkooki ligonda, ne bweyongerayo Fort Portal oluddawo eyo eri eyo likola ki? Naye eryawo wano singa kakutanda n'otetemera kitooke, omanya tolina lusuku. Ekitooke kyetaaga okutemerwa, era tujja kulaba engeri gye batemera bwe munaamufulumye wano, kuba wano sisobola kikola ki? Kibalaga. Abalina n'essimu eza WhatsApp mujja kundekera contacts zammwe, obuntu obwo tubusindikeko musobole obulaba, olabe batemera batya, basalira batya. N'olwekyo omulimi atalina ssimu eyo, nga bwe twagambye okufuna passport, essimu eyo nkwegayiridde ennimiro, bwe baba bakungudde essimu eyo tugigule tugikozese, tuleme kusigalawa. Kaakati okutemera wano bw'obanga oli malusuku mu Buganda wano olina okutemera. Era waliwo baganda baffe abanyankole abaguze ettaka muno, otuuka ku lusuku lwe n'omanya wano muwanga yayiseewo oba yayitawo. Ebyewaabwe eri birala n'ebya wano biki? Kitegeeza bw'ogenda mu kitundu gezaako okunoonyereza ebikikwatako. Kye nabagambye nti saagala kutambulira mu ki? Bwe ntambulira wano sinoonyereza, kubanga endabirwamu ziba zimbisse. Ate nga ninga agamba nti saagala kundaba mubeere eyo, nja balaba ng'essaawa etuuse. Eyo enjawulo. Bwe tutuuka mu kuliisa, awo nawo waliwo obuki? Obuzibu. Tusobola okuliisisa obukuta obw'emmwanyi. Bw'oliisisa obukuta bw'emmwanyi oba owonya okusima ebinnya, kubanga bwo oyinza okubukozesa mu kiseera wano ekyokutemera gwawo n'oba ng'omaze okuliisa ettaka lyo oba okuliteekateeka okulya. Muntegeera bulungi? Kati ekyobukuta bw'emmwanyi bw'oba otemera era awo obukozeseza, naye buteekwa okuba nga butobye bulungi. Bwe butatoba mazzi ng'omaze obbuyiwa, bw'otemera nga tebutobye mazzi buba bukusalidde bwereere. Buteekwa okutoba amazzi ng'obuyiye. Bw'eba nsawo ogiyiwa mu bwagaagavu bwa fuuti 4. Kino kye kikolo ky'ekitooke. Wano wonna ku kikolo oyiwawo n'okusaasaanira ddala fuuti 4 sayidi eno n'eno n'eri. Kati bw'obufuulira mu ttaka bw'oti olya emyaka gyo 2.3 okusinziira ku ttaka lyo bwe lifaanana, ng'olya buli matooke, toweetaaga kukola ki? Kugimusa, kubanga ettaka liba ggimu. Kasita oba nga tewafuuyira mu kusooka, kubanga ebiwuka bino bye bukola mu ttaka bye biriisa ki? Bye bituwa obugimu. Kati bwe tugenda ku busa, ate bo tubukolera ebinnya, era ebinnya ebyo nabyo tujja bikola ki? Biraba. Ekitegeeza nti olugendo lw'okulima olusuku ebyo nno olina okuba omweteefuteefu okukola ki? Okubikola. So nga ate ekikolo ky'ekitooke kyandibadde kisobola okukuwa ssente ezitakka wansi wa $60,000 omwaka ku $80,000. Jjukira osimba ebikolo 100,000 mu eka. Kati bwe bafuna buli ofunye $80,000, oba weetaaga okuva emmanju nga ate n'egy'emmanju ogyetaaga bw'obeera mukyala, ekyo nakyo nkyakyogerako. Okuva emmanju mutulese ng'oluusi ensi tugitawaanye ennaku zino. Wabaawo bye tuvaayo emmanju eyo ne tukola nga tebituuse, bamu tuli baddalu nnyo, tutawaanya bannaffe ku mirimu, tetwagaliza biki, kubanga bamaama baava emmanju tebatuyigiriza. Omulimu ogwo tulina okuddayo ne tugukola. Bwe nnyimirira wano nkyogera kuba nkyogera, bwe mpeereza ku sayidi eri eya Ssaabasajja Kabaka, empisa zijja tuddisaamu okubeera ku ki? Waggulu. Empisa n'eddiini. Kankyogere mu mbeera efaanana bw'etyo. Kwemba mutudde nga mwogera ku bigambo eby'omwoyo, ekibiina ekyo ekiba kikuŋŋaanye kikola enzikiriza. Kange empisa n'enzikiriza. Tulina omulimu gw'amaanyi okulaba nga bamaama bamanya emirimu gyabwe, kubanga olusuku olutaliimu maama teruwangaala. Era tetusobola kuwangaala myaka giwera 10 nga bwe zaawangaala edda.
alina ekiti ky'amaanyi nnyo kyazannya ku lusuku. Era nga bw'abanga ategedde emirimu gy'omu lusuku gyonna, omusajja tolina naddulinnyamu nga tomusabye lukusa wadde okuyonjaamu, kuba ke yeekyanga n'alufuluma lugenze. Kyo lwaki temuziina. Ekiraba maama bw'obanga ogenze mu ofiisi eyo ey'olusuku yeetaaga okwambala n'oggumira olusuku. Oteekateeka mmere n'eteekateeka abantu abambala obulungi. Terwetaaga kwambala ng'oyambadde engoye ezo ezitippye oba eziraga obwereere bwo. Nga twakutte kika ku kika kya mmere, buli kika kiyina empisa zaakyo. Munfuna bulungi? Era bwe tunaabanga empisa ezo tuzizikirizza, tujja kumaliriza nga abazungu bazze babikoze, kuba bo batuyambako bizikiriza nga bwe bakuŋŋaanyiza mu materekero gaabwe. Kati mbagambye balima mu monde butafuuyirwa, so nga ate mmwe bwe mulima mulina bagulako ddagala. Yadde atugambye okutuwa eddagala liri lyatatubuuliddeko, mbadde njagala atubuulire eddagala ery'omukadomola, kuba tatubuulidde, atubuulire eriri ddala n'engeri gye tusigamu. Naye mbanyala atubuulire akadagala akatatubuulidde akali mu kidomola. Nze ndi mukyala Ndagire Esther nviridde Luweero, naye nina olusuku lwange naakalusimba. Lusuku lunene yiikanga emu, naye obutooke bwange obulimu simanyi oba nsonga kyegenda mu maaso, naye obutooke buli wiiki simanyi tebuzzaamu maanyi. Mbadde njagala mbeere nga nfuna ensukusa, ettooke nga lyegasa, nateekamu ekigimusa ne nsimula obulayini buno obugira amazzi, naye simanyi exactly lwaki ettooke liganya okuteekako ery'amaanyi. N'obutafaanako eryo lina eddagala liva mu bikolo ebyabalimi bye bandagirira ebitakka wansi, abalimi abatakka wansi wa 100. Mu mwaka 2010 nagumu 2012, era ndikozesezza okumala emyaka 12 nga ndiguza abantu. Nasooka oddiguza abantu wano ndowooza myaka 5 emabega, yali convention ne bampita wano nga simanyi na bigenda mu maaso ebya convention sibitegeera, nenyimira ano nga n'emikono gikankana, nensomesa Katonda nampa amaanyi nensomesa. Agenda okutuuka ye nali nze n'obudomola bwali 3 oba bwali budomola nga 10, bwonna ne babutwala, nawe baabutwala, naye ekirungi nti bwabakolera ne banga tumya mangu obulala, abantu baagala ddagala. Kyenyinza oddiwaako ekirungi kyalyo nti terikosa butonde, kuba liva mu middo. Eddagala lyonna eritakosa butonde kakati nga bwe liri wano, tulikuuma mu mbeera nga lifuddeko kitundu, kugamba terivunze, terikyali mu mbeera eri, likomawo wakati. Awo wakati we littira, era bw'olisumulula n'oliyiwa ku kitooke kye lisangako lyonna kifa. Bwe wayitawo olunaku ng'olisumuludde bw'oti, ate liba lyafuuse dda kintu kiki lifuuka engeri y'ekigimusa. Ky'oba olaba ebintu ebimu bibuzaabuza abantu, kigimusa oba ddagala, kuba bw'olissa ku kitooke tekikoma kuba nti ekiwuka kifudde, n'okunyirira kitandika okukola ki? Okunyirira. Ebisingako awo tunaabiraba ate ebweru ebikwatagana ku ddagala lino, naye tulikozesa emirundi 2 omwaka. Nga bwe tugenda mu nkuba bw'ossaako, awo gwenge ebyebiwuka obyerabira. Kati ate era ne mu sizoni eddako ffe tulina mu kiseera kya nkuba, kubaawo ebiwuka we bibutaabunatanira binoonya okukola ki? Okuyingira. Bwe ndiyiwayo wansi mu kikolo ky'ekitooke, bwe liyingira mu sisitimu tewali kiwuka kisembera. Ne wano waliwo abaali balikozesezzaako nga balidde amatooke, okuggyako nze akyababanja, nze tebamumanja kuba balina okuzza ne beebaza ennimiro eba efuuse yaffe 2. Kaakati nga ekyeddagala kyo nkimaze, tuyina ekyolusuku Luweero
Okusooka mulina ekizibu ky'akasana naye bw'oba otemedde nga bwe nkugambye oba bwe totemera emirandira gijja kuba gitambula mu ttaka giyinza okuba nga egimu gikala olw'okubula amazzi n'ossaako enduli n'ebeera nga ntono mu sayizi kubanga tewali mirandira gigisakirira. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ekitooke kiyinza okuba nga kiyina ebiwuka ebikirya nga bw'okisima bw'oti ojja kuddayo sima enkolokolo. Bw'ogitemamu n'osangamu ebigundi ebizigira ebiddugavu manya kayovu abadde agirya n'agiremesa okusika ebiriisa mu ttaka ebiyinza okuyamba enkolokolo enduli okugejja n'ekuwa ettooke kuba obunene bwayo n'obungi bw'endagala bwe bukola enkota. Kati ebyo ebibiri by'ojja okukola ki? Okukola bw'onoddayo n'obitereeza ojja kulya amatooke go. Mpozi zitunuulira ne ku bika. Bika ki bye wasimba? Kuba ebika tubyogera naye waliwo ebika ebigejja n'ebika ebitagejja. Ate waliwo ebika ebiteekako ebiwagu ebingi n'ebitateekako biwagu bingi. Ddayo otunule ne mu bika ojja kujja wali tubeeko ebika bye twogera obirabe bwe bifaanana. Bw'oba tobirina oyinza okutwalayo ku ndu n'osimbako ebimu nga bw'ogenda ng'ozzaamu n'otaddamu nsobi zezimu. Era kyekituleese endu wali oyigiriza ensuku ate oleeta n'endu. Njagala bw'obanga oyina ebika bye wasimba eyo olabiridde ebitooke bizzeewo naye ate tebikuwa nkota, oyinza okulowooza ku siteegi eddako ey'okugenda ng'okyusa olusuku olwo ng'ozzaamu mpolampola. Bw'onooyaza kijja kuyambako okukola olusuku. Obenga bannaffe ab'embalala bwe bajja wano mwattu baatwala endu eri naye tebatukoze bubi, baazikuuma. Era ojja kusanga nti bwe tuba tunoonya ebika ebirungi n'amatooke amanene nti bamperiri eddene, osanga nti kyava mu kuba nti bakola selection y'amatooke maki manene, biwagu biwanvu, bingi. Kati kyetulina naffe okugenda okutandika okukola kuba twasigaza ebikanga nakabululu mu kubakonde ebyo biteekako obuwagu butono ate era buba butono nnyo oba okola gundi lusuku lwa bizinensi luba terujja kuvaayo. Kati ebyo tulina okukuba mu ttooki. Kisooka ogambye ku bika by'ebitooke. Eseba. Ewaffe nze ndi munnabuddu nva kyannamukaaka mbeera n'empigi ebunjakko naye e Masaka bajja ne batuwaanira ekika kye bayita mpologoma era abantu ne balima nnyo ebitooke bayita ki mpologoma ne kivaayo nga kino kikyakala bwe kiti mwenna ne mugamba ne mukuba mu ngalo naye wayita emyaka 2-3 nekigwawo kyonna ne kibulawo kakati ekyo njawogere ku mpologoma particularly. Ekirala waliwo oba Kawanda bajja ne bakola kati ng'ekyo kyobadde otulaga endu eyo, kati eyo endu eyo nze nga nkula saagirabako. Ffe twasigulanga eno eweza emita naye kati kano kajja nga kafuuti emu ate ogambe bwe tuba tukasimbe nga tukawunzise which is good. Kati bwe tunaakawunzika tekakule nga kagenda bwe kati oba kanaleeta omutunsi omulala. Ekyo kyakubiri. Ekisembayo nze ndi mulimi kanasimbye olusuku era mbadde nkuwuliriza era mbadde nteepinga wano byobadde oyogera. Onsanyudde kubanga oga nti ekinnya fuuti 3 nze nakoze mita so siri bubi. Ne wansi ogambye mita fuuti 2.5 era kye nakoze kinene era abantu bagambye nti kati ono agenda kuzimbamu ki kino kyonna abaana tebagwemu kiri ku ssomero. Naye kyembuuza nsobola okusimba bogoya, nsobola okusimba layini ya bogoya bwenti ate wali nensimba ebitooke ate wali nensimba ndiizi ate wali nensimbe yembidde zaalagawa kati omubisi situgulaba. Kakati era baga nti bw'osimba osuku ne mutabeeramu mbidde lufwa, ekyo kituufu? Mpologoma ekyamazima wadde nga akuwa mangu enkota naye ate emirundi eginaddako tulekeraawo okulimira okufuna amangu naye nga okufuna amangu okwo tekujja kubeerera. Tukyuse tugende mu sustainable farming. Ekyo taata kyenyinza okwogera.
endu okugiwunzika ejja kujja bweti emale eyambuke. Kati ennyingo zino ezinaatambulira wansi zijja kusimba emirandira. Kati obungi bw'emirandira bwe bungi bw'endagala, obungi bw'endagala bwe bungi bw'ebiwagu. Kyekyo lwaki ettooke erisooka mu nsimba eyo lijja kuba ddene okuva ku ga bulijjo. Ekikwatagana ku bika by'amatooke, olusuku nalwo buyina obukulembeze. Sijja kugamba Bwakabaka, oluusi tebabitegeera abamu bwe tugamba Obwakabaka. Luyina obuki? Obukulembeze. Olusuku luyina ebiruyigganya mu butonde. Olusuku olujja okusobola okwerwanako era olujja okusobola okubeera mu bukulembeze bwalwo obutuufu nga lwerwanako, luteekeddwa okuba n'embidde eyansowe. Ekyo kyekitooke ekisajja. Ate ne lubeera n'embidde, ne lubeera n'ekitooke ekyannakite, ekyanakitembe. Ekyo ekitooke ekiki? Ekikazi. Era edda kwe baabuuliriranga omwana omuwala baababuuliriranga ku kitooke kyanakitembe. Ate ate oyinza okutuuka awo n'ositama busitami nga bakubuulira tuula bulungi nnyo ggumire bakubuulira ebigambo nga n'akasana kakwatako mu kifo ky'okuteeka eri mu nju nga eno nga n'okuwaata kugenda muki mu maaso. Kati kiva olaba nti empisa zaakola ki? Ye nga bayinza okuba bakubuulira ku kitooke kya nakitembe n'ojja ng'oyambadde obukete, olusuku teruyingiramu buno bugundi buno. Kati abasajja baali bagezi mu ngeri yaabwe. Kati kyengezaako okugamba nti embeera efaanana bw'etyo, omuntu ate yamuteekateekanga, toyinza butaba na lusuku omwana onoomubuulirira luddawo. N'oli agamba ne bwotaba na lusuku obuulira, kyokka gw'obuulirira toyina mmere. Omugamba tobbanga, kyokka agenda kubba mmere ng'anaalyawa. Kabingi bw'oba obigasse, tuddeyo ebintu ebyo tubikole nga bwe tulina okubikola ki? Okubikola. Mwabeerangamu ekitooke ekyagonja. Kigambo gonja bakuyita kugonjoola nsonga, naye ebisingako awo sibitegeera bulungi. Tukyanoonyereza. Ebirungi tujja bijjayo, eby'omulembe ogudibye tubikole ki? Nabyo tubireke. Kubanga waliwo omulembe gw'olaba nti guno awo we gwakoma. Tebakyakwata kasaale kukola ki? Kulwanyisa mulabe, kati bakwata ki? Mmundu. Si bwe kiri? Naye nga bw'okiwulira nti olusuku bwe lutyo bwe lulina okuteekebwateekebwa, mwattu n'abo be nagendamu nga balina ensuku eziwangadde, ebitooke ebyo nga tebikola ki? Tebibulamu. Ekisembayo, bw'obanga oli musajja oyina omukyalo waka, ensonga z'olusuku toyina zikwata wekka, era yaba mukamaawo mubazzeeyo mu nsuku, bajja kutereera, bajja kulekeraawo okusaba ez'okkameeza. Omukazi asaba ez'okkameeza aba wa butwa nnyo, kuba essaawa yonna aba agenda. Balina okuddamu okuba nga be batereka ki? Ensawo. Tajja kusaba kyataterese. Awo wenkomye, mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mukama abeere nammwe. Ennamba y'essimu eri 0756 13 28 35. 0756 13 28 35. Erinnya nze Muwanga Disan. Abakazi temunkubidde mu ngalo ate mbadde